Mukama wange nzize leero omwanika wange akyali mu kkuba naye nga ssente ezituuse zendese mu Luwalo buli obukadde 6 mu emitwalo 25. Mukama abampere nnyo omukisa Ssaabasajja Kabaka w'Agaale. Sabo abakungu bonna n'abantu ba Ssaabasajja mbaaniriza erinnya Kalyesuubula Enosi eyeddira endiga kitalo nnyo ekya jjajja akulira akasolya nga bwe tuli kaakati wadde nga tukyalina ze tugenda okugattako tuleese oluwalo lwa bukadde 6 mu emitwalo 5 mu siringi 3 era endala zijja kujja. Gossebo erinnya lyange nze Kisitu Samwiri nga ndi musajja eyeddira effumbe. Era ssebo nze ne bannange bwe tuyimiridde wano tuva mu ggombolola ya Ssaabasajja Kabaka eya Nakaseke Ssaabagabo Bukyama. Eggombolola eyo ssebo y'emu ku ggombolola 15 ezikola essaza lya Bulemeezi era mukama wange Ssaabalemeezi waali awo kangaawo. Mukama wange Katikkiro, ffe abayimiridde wano tulina essanyu lingi nnyo okukiika mu ntandikwa y'oluwalo luno. Era mukama wange omulimu gwaffe ogw'okukuŋŋaanya oluwalo ffe Abassaabagabo Nakaseke tugukola okuyita mu mwaka mulamba. Era ssente ze twakakuŋŋaanyawo mukama wange ezaakatuuka mu ggwanika lya Buganda buli obukadde 3 mu emitwalo 6. Ate naffe n'otulambika nga bajja wano mujje njogera bino ndi ku mmwe mukama wange beebo era mutuuke butereevu. Era olwaleero lwe lunaku mulindwa olw'oku byebyo mukama wange nga bw'obirabye byebyo mwetereze bulungi. Era byebyo bataddeko n'emitwalo 20 ez'oluwalo era lwatuuse dda. Nsaba Nyanjule Chairperson LC5 omwami Mugisha Nshimye Omunyarwanda wa Kabaka. Ate era nkulage Secretary wange wa Production and Marketing nga ye Minister waffe ku side eyo omwami Deo Kirume. Mukadde waffe otukoze bulungi ebyennyingiza mu mityana birinnye. Twafulumya ensawo ezigenda mitwalo 6 ezekire 6. Era ku mugabo gw'eggwanga bw'obalirira tufulumya ewungi bw'emmwanyi obukadde 6 n'ekitundu obwekire 6 naye Mityana district enako omugabo wakiri ebitundu nga 9 ku buli 100. Ago maanyi ga Buganda, maanyi ga Ssaabasajja Kabaka. Mu Uganda kitukakatako oba emirimu gyaffe kuwaayo. Tuli abantu abagagga mu mitima abazimba enzizi zetagenda kunywako, abazimba ennyumba zetagenda kusulamu, abazimba amasomero getagenda kusomesezaamu baana, oba abazimba amalwaliro getagenda kubeeramu. N'olaba tukola ebintu bwe biti eri abantu betutamanyi, olwo bwe kituuka eri baffe kitukwatako nnyo. N'olwekyo tulina essanyu lingi nnyo. Omuzungu agamba we are honored to be here today okuwaayo oluwalo lwaffe. Ffe ng'abannaobulenzi oba bannaluweero Rotarians ababeera mu Bulemeezi tusazeewo tujje naffe tukiike eri baffe n'oluwalo lwa $1,010,000. Tweyanza nnyo, tweyanze. Amanya gange nze Nabbanja Jessica Nyanzi ndi muwala n'eddina Mbugo nga nze President wa Rotary Club ey'obulenzi. Tweyanza nnyo, tweyanzirike. Ffe ng'aba Rotary Club Kasana
tuzze n'oluwalo lwa miliyoni 3. Amanya nze Matovu James Bire nga ndi director wa ssomero bayita New Africa Day and Boarding Primary School Kasana Luwero. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tuzze nalwo lwa bukadde 3. Tusimye nnyo era tweyanziza nnyo okuba tuli wano, era tweyanza nnyo obuwagizi bwonna obutuweebwa. Bannaffe baatutumye tuzze n'oluwalo lwaffe olwaleero lwa miliyoni 1. Nsaba mugama wange tusaba Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba osembere obuze Katikkiro ku lw'abakulembeze abalonde ab'emitendera gyonna abazze olunaku. Njagala kwebaza olw'okujja kwaffe wano. Mba Bulemeezi ate mu ngeri enjawulo. Ebulemeezi kye tuli nti omwaka guno tetulina tutongoza muluddewo. Twali tumanyi we tunajjira wano nga twafuuka basaalongo, kubanga omupiira ekikopo twakitwala, enkola ennungi twagitwala. Tetumanyi oba kimenya mateeka musemateeka waffe bwe baba batuwadde ekitiibwa ekyo, ne tukirindidde eri ffe katukole era tuddemu ogwokubiri tubitwale, osanga ate munaatuwa ejjinja erisinga ku eryo. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Ku lw'abalya nnaka bonna n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali wano, njagala okubeebaza okutandiikiriza. Ffe tuli basiba nnaka, era enswa esooka okuva mu kiswa eyitibwa mulalu. Eggombolola ennya ne baloteriyaniza abazze olwaleero ye mulalu asoose okuva mu kiswa ky'Ebulemeezi n'obukadde obwawamu 29 n'emitwalo 3,105. Twagala okubeebaza, naye tumanyi bulungi nti amaanyi gaffe tegakoma awo si ge maanyi ge tulina. Nga tuzzeeka tujja kwekubamu ttooki okumanya kyekyokukola okujja okulaga nti essaza eryakulembera mu buweereza era ddala eryakulemberera ddala. Obuganda obuli wano basebo ne bannyabo nsanyusa okubalaba, mwetuulire. Kamayi Katikkiro kkiriza ntandike n'okwanjulayo oluwalo olulala. Bannaffe ab'Ebungereza nabo bakiise mu luwalo olwaleero batandise omwaka guno, nze mbakiikiridde n'obukadde 2,700. Ate mukama wange wali omusajja wa Kabaka Yetamale Henry asaka amawulire wano embuga, abo twamanyira mu kusaka amawulire wano, naye akiise mu luwalo Exodus Images abaddewo naye sikyamulaba. So Katikkiro wali oggalawo oluwalo lwaffe omwaka oguwedde twakutegeeza nti tujja kulambulula okusingako olwaleero, era mukama wange kkiriza nkutegeeze nti oluwalo lweyongera okugenda mu maaso n'abaali bataakiika beeyongera okukiika, okugeza essaza lya Mid Atlantic America Oweekitiibwa Margaret Muwonge baamaliriza omwaka ogwedde n'obukadde 5,400. Midwest America Chicago Oweekitiibwa Abdulaziz Waswaddamulira ne baleeta obukadde 3. Ab'e Canada nabo mukama wange baakiise Oweekitiibwa Sera Muyinda, ate n'aba South East America Oweekitiibwa Abel Kabwe gwayambadde nabo baakiise, era mu alipoota ey'enkomeredde mukama wange gy'ogenda okufuna mwebali. Era mukama wange oluwalo lukuze nnyo n'okusingira ddala mu masaza aga wano mu Buganda. Ag'Amerika omwaka oguwedde terukuze nnyo olw'ensonga ezibaddeyo. Kkiriza nkwanjulire eggombola 10 ezasinze mu Buganda. Mutuba 3 Makindi ekibuga n'obukadde 8 n'ezigwamu. Yaddiriddwa Mutuba 4 Masekati Kyaddondo n'obukadde 7,700 n'ezigwamu. Omumyuka wa Kiso Busiro n'obukadde 44 n'ezigwamu. Mukulu wa kibuga wano wetuli obukadde 42 n'ezigwamu. Era mukama we buli enyanjula eggombola bola abayimiridde be bakabwejungira okuva mu ggombola eyo. Ssaabagabo Nsangi Busiro n'obukadde 35 n'ezigwamu. Ate Ssaabagabo Lufuka obukadde 3 n'ezigwamu. Kawuga Kyaggwe obukadde 28. Mumyuka Kammengo obukadde 25. Ssaabagabo Muduuma obukadde 22. Ne Mutuba 2 Nabweru obukadde 21.
Mawokota 101 Singo 138 n'abalala ne bagoberera. Naye mukama wange mu kulinnya essaza eryasinze obujjumbize n'okulinnya mu Buganda yonna lyabadde ery'e Buluuli n'ebitundu 169 ku buli 100. Buluuli yaddiriddwa Gomba n'ebitundu 159 ku buli 100. Ate mu kyokusatu ne mbamu Mawokota n'ebitundu 24 ku buli 100. Era mukama wange yakutte eky'18 yabadde Busujju n'ebitundu 2 obutundutundu 2 ku buli 100 naye nabo nga baalinnye. Tewali ssaza lyaddiridde, gonna mukama wange gayongedde kulinnya. Ssebo Katikkiro, okutwaliza wamu era gombola z'omu byalo zongedde nnyo okujjumbira bw'ogeraageranya n'ez'emu kibuga. Siga nti ez'ekibuga tezirinnye, tulabye Makindye, Masekati n'abalala. Naye bw'otwala ekifaananyi ekyawamu ez'ebyalo zirinnye nnyo. Mukama kampeeyo ebyokulabirako bitono ddala. Okugeza, Ssaabagabo Muduuma yaleeta obukadde 22,700. Ate mumyuka Nakawa ekyaddondo n'ereeta obukadde 7,1500. Era mukama wange Musaale lw'ebitakuli e Mawogola yaleeta obukadde 11. Nsaba Kabaka tumukubire engalo. Mukama wange tukwebaza gwe ne gavumenti yo okunnyikiza obuweereza mu bantu. Abantu bagamba teeka ssente w'olaba. Abantu batuwa ssente mu Luwalo kubanga ebikolebwa babiraba bulungi. Twebaza omuwanika, twebaza kabinenti ya Kabaka, twebaza Majestic Brands, twebaza ekitongole kya administration kibakwasa olw'okugabula abantu ba Kabaka. Mukama wange kibagabula bulungi ddala era owulidde n'omubaka yeebaza. Njagala muddeyo gye mwavudde mubagambe nti mukulu waffe twamulabidde ddala mu mmunye. Sanyuse okubalaba mu biti eby'enjawulo era neebaza Oweekitiibwa Kawuki olw'enteekateeka eno. Bannarootare, enteekateeka ennungi. Bannammwe nambalamusizza nate omwana asobola okuva ekatikamu n'ayitimuka n'abawa bbeeyi. Mukwate byange. Naye abazadde abaana mubaweerere mubamazeeko. Ogwo mulimo gwammwe era buli muzadde alina okukola buli ekisoboka abaana be basome. Naye nkiddamu twewala okutwala abaana mu masomero ag'ebisale ebiyitiridde kubanga omuntu asobola okutuuka ku buwanguzi ne bw'aba tasomedde mu masomero ago agoogerwako ennyo. Oba eyo Bulemeezi terefayina etuuka. Era nankakasa nti tebagenda kujja musolo ku Luwalo. Twamusiima nnyo nga nammwe bwe munsiimye. Era tusaba ne ku bintu ebirala bye tuweerako omusolo batuleke. Kubanga kakati Oweekitiibwa Kawuki ababuulidde waliwo okujjanjaba abantu abazze mu Luwalo. Obujjanjabi gavumenti eyandibadde ebukola. Muwulira Kabaka bwaweerera abaana, gavumenti ebyenjigiriza eyandibibaddeko. Obutonde bw'ensi waliwo ababwogedde wano okulwanyisa obwavu emmwanyi. Olaba n'ab'Emityana bampaddeyo akange ak'omu kkooti nga banneebaza. Egyo emirimu gya gavumenti naye Kabaka agikola. Kale nze ndowooza nti ne mu bintu ebirala bandidiriza ku misolo naye tuli mu nkuuliziganya. Omukulu oli yakitusuubiza era twatandise empuliziganya tulabe bwe baddirizaamu. Ago mawulire malungi nga tutandika Oluwalo. Njagala nnyo okubeebaza olw'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Njagala okubakakasa nti Buganda oba tulina federo oba tetulina, ffe
tujja ogizza ku ntikko oba ogikuumira wansi, kubanga ensi n'ezirimu federo nga zirimu obwavu tulaba nnyingi nga Nigeria nga balina n'ebyobugagga ebitayogerekeka. Kati ffe tulinga abeegezaamu Buganda kye twagala ebeere. N'olwekyo tulina okuba abanyiikivu bulijjo. Era mmwe abakiikiridde abalala mbasaba mutegeeza abantu nti Buganda ey'omulembe omutebi kye twagala muntu addiŋŋana bizibu, sitwagala byakwekubagiza. Kubanga tetujja kubaako kye tuwangula nga tulimu ebyo byakwekubagiza. Ebizibu tubimanyi. Nze ebizibu ebyolekedde ensi eno mbimanyi nnyo osanga n'okubasinga. Naye bwe nadda awo buli lwe mbalaba ne nkaaba n'okujja mu Bulange kujja kubatama. Naawe omwami ow'eggombolola abantu bwe bajja baanirize, bawe essuubi, bakubirize bajje bannyikirire emirimu Kabaka gy'atugamba. Tujja kwerwanako kasita abantu babeera obumu ne bategeera gye bagenda teri abasobola. Nkulisa nnyo abaawangula omwaka oguwedde. Tebaawangula lwakuba bali mu kibuga, kubanga si be bokka bali mu kibuga. Tebaawangula lwakuba bali mu kibuga, ate mu kibuga mulimu amagombolola 2 gokka, Makindye ne Makkati, waliyo amagombolola amalala. Baawangula kuba baali banyiikivu, beetegeka. Era mbatendereza kuba kino temukikoze mulundi gumu. Mukiddiŋŋane abalala babavuganye. Omanyi bw'oba ow'okuwangula n'owangula obuwanguzi obuwooma kwe kuba ow'amaanyi. Njagala eggombolola n'ekuba Makindye Mituba 3. Kubanga tosobola kuwangula ng'owangula Bajega n'ogamba nti nange nawangudde. Olina kuwangula w'amaanyi. Kye muba mulaba nti Oweekitiibwa Kawuki Buddu Musuza teyeebase nti abeeteeseteese basenvula. Otuwadde ebyokulabirako eggombolola ez'omu byalo nga zisinze eggombolola ez'omu bibuga. Ekyo kikulaga nti enteekateeka yali y'amaanyi. Nga bwe nabategeezezza, nina obuvunaanyizibwa mu ddakiika ntono eziddako bwe nina okutuukiriza. Kyenavudde nsaba Oweekitiibwa mukubiriza olukiiko lwa Buganda agabe ebirabo bino ku lwange, era Katikkiro yagenda okuba nga abibakwasizza. Mbeebaza okujja ng'omwaka gwakatandika, era kalabalaba w'omukolo Harris Lubega kakasa nti abaana bayimba. Emirimu nga sinnava mu ofiisi nja kuba nga mpulira obuyimba. Njagala nnyo okuwulira obuyimba bw'abaana. Era mbeebaza oluwalo lwe muleese olw'obukadde 58 mu emitwalo 24,132. Mbeebaza abaleese ebirabo, abandeetedde ebirabo. Bane nga nsiimye nnyo. Waliwo banondoza bavudde Makindye ekita ky'omwenge bazze bakyetisse. Nteeka okufuna akaleku kange n'ennywa ku mwenge ogwo. N'ebigambo ebyo Oluwalo 2024 ndutongozza. Saba tusigale nga tuyimiridde. Tweyanziza tweyanzeege.